بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما amatenda amakivuga ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ebyengana emirembe tusaba bidde eri mukama waffe Muhammadi ibn Abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi wamu ne basahaba be ridwanullahi ta'ala alayhim wa arda. Abooluganda b'ebitiibwa tusaba Allah atwongere okumanya era abeerenga atuwa okutegeera ebyo byaba atuwadde mu kumanya. Allahumma amin. Era atugase nabyo. Abooluganda b'ebitiibwa nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'okunnyonnyola ekitontome kya Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi kye bayita manzumatul muqaddima ekya Sheikhul Qurra, imamu w'abaqurra bonna, Imam Muhammad bun Muhammad eyamanyikirwa nnyo n'erinnya lya Imam Ibn Jazari. Mu kitabo kye oba mu kitontome kye kiyatuuma manzumatul muqaddima fima yajibu ala qari'i alqur'ani an ya'lama, ekyamanyikirwa nnyo n'erinnya lya manzumatu almuqaddima nga tunnyonnyola ebitontome ebyo mu ssomo erya tajwid. Yabitontoma mu ssomo erya tajwid, essomo eryo lye tuyitiramu okutegeera butya bwe tusoma ebigambo bya Allah, butya bwe tusoma Qur'ani y'ekitiibwa nga tugitereeza nga bwe yakka ku mbaka sallallahu alayhi wasallam, nga tunnyonnyola ebigambo ebyo oba ekitontome ekyo nga tukozesa ebigambo bya Imam Sheikhul Islam Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Okunnyonnyola kwe yannyonnyola ekitontome ekyo nga akozesa ekitabo kye oba ekitabo kye kyeyatuuma ad-daqa'iqul muhkama fi sharhi al-muqaddima. Nga lwaki twajjayo sharhu eyo eya Imam Sheikhul Islam Zakariya al-Ansari? Olw'ensonga nti Sheikh oyo Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi yasomera ddala ku baana oba ku bayizi ba Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Ng'era tuli ku lunyiriri olwokusatu biidhnillah lwetugenda okulaba olwaleero, ng'ennyiriri ebbiri twazisomesa oba twazinnyonnyola. Gwe atannaba kubeera nga oziwuliriza na kuzifuna, tugamba ddayo insha Allah misomo gyaffe kwegiri ku YouTube Rawdatul Furqan, beera nga osubscribinga, atannaba kubeera nga osubscribinga ate osharingire n'abalala biidhnillahi tabaraka wa taala. Fenna tusaba Allah subhanahu wa taala abeere nga atuwa mu obulungi nejjana, Allahumma amin. Olunyiriri olwokusatu mu kitabo aba ekitontome kya manzumatul muqaddima lugamba bismillahi rrahmani rrahim Muhammadun wa alihi wa sahbihi wa muqri'i alqur'ani ma' muhibbihi. Olunyiriri olwo lwe tugenda okubeera nga tutunuulira olwaleero biidhnillah, nga bweri enkola yaffe tusooka ne tulunnyonnyolamu oba ne tuluvuunulamu mu kuvvuunula okwawamu omulundi gumu, then oluvannyuma ne tuvuunula olunyiriri olwo nga tukozesa enzivuunula oba ennyinyonnyola Imaamu Sheikhul Islam gye yannyonnyola nayo Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi. Twalaba olunyiriri olwasookera ddala mu kitabo kino, Imam yagamba nti yaqulu raji afwi rabbin sami'i, ategeeza agamba oyo alina essuubi okusuubira okusonyiyibwa omulezi we oyo Allah awulira ennyo. Ng'ani ayogera ebigambo ebyo? Muhammadu bnul Jazari Shafi'i, nga ye Muhammadi mutabani wa Jazari avira ddala kazinga ke bayita al-Jazari akaggulwawo bajjajjabe Ibn Amiri ayitibwa Ibn Umar. Jajjawe Ibn Umar ye akaggulawo, si sahaba Ibn Umar sahaba. Nga bwe twabinnyonnyola misomo gyaffe gyakulembera, al-Jazari Shafi'i, Ibn Jazari Shafi'i ali ku madhhabu ga Imamu Ash-Shafi'i. Agamba ki?
oyo alina okusuubira kikyagamba alhamdulillahi wa sallallahu, agamba nti amatenda amajjuvu gawe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era n'agamba nti n'okusaalira oba okusaasira wa sallallahu, okusaasira kwa Allah ala nabiyihi, kubeere ku nabbi we wa mustafahu, era oyo gwe yabeera nga asukkulumya. Kati ntandikira ku lunyiriri olwokusatu, n'agamba nti muhammadun wa alihi wa sahbihi, nga nabbi we oyo gwasabira okusaasira kwa Allah kubeere ku ye, era oyo nabbi Allah gwe yasukkulumya, yani n'agamba nti mu lunyiriri olwokusatu atubulira nabbi gwasabira edduwa. Nabbi ki gwasabira edduwa mu lunyiriri olwokubiri? Kuba mu lunyiriri olwokubiri agambye alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyihi wa mustafahu, okusaasira kwa Allah kubeere ku nabbi we oyo gwe yakola ki? Gwe yasukkulumya. Kati oli yebuuza nabbi wa Allah ni oyo gwe yasukkulumya? Kati mu lunyiriri olwokusatu n'amuleeta n'amunnyonnyola, n'agamba nti muhammadun, ye muhammadin sallallahu alaihi wasallam, muhammadun, okusaasira kuno kwa Allah kubeere ku nabbi we muhammadun, n'ayogera erinnya lye nti ye muhammadi, wa alihi, era okusaasira kwa Allah kubeere ne ku bantu be bani ba muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, ne basahaba be, era okusaasira kwa Allah kubeere wa muqri'i, n'omusomi yenna alqur'ani, musomi wa qur'ani, ma muhibbihi, n'oyo ayagala Qur'an oba oyo ayagala abasomi ba Qur'an. Kwe kuvunula okumpimpi olunyiriri olwo Muhammadi, Allah asse okusaasira ku nabbi Muhammadi wamu n'abantu be ne basahaba be n'abasomi ba Qur'ani, n'abo abaagala Qur'ani ey'ekitiibwa nga bajagalayo oba nga baagala abasomi ba Qur'an ate nga bagikolerako, Allah asse okusaasira kwe gye bali. Kati lwe lunyiriri olwo mu bufunze tugenda luvunula tufunemu ebyokuyiga biyitivu nga ntoko, tuggyeyo amakalamu gaffe n'ebitabo byaffe tubeere nga tugoberera nga tuwandiika insha Allah okunnyonnyola Imam Sheikhul Islam Zakaria al Ansari kwe yannyonnyola olunyiriri luno biidhnillah. Naam, Imam Sheikhul Islam agamba nti Muhammadin, ekigambo kiri Muhammadin kyatandise nakyo ekitandika ku lunyiriri olwokusatu oba ku bayiti eyokusatu, agamba nti Muhammadin, ekigambo ekyo Muhammadin atfu bayanin ala nabiyihi wa mustafahu, kyajjaawo oba kiri mu mbeera mu kifo, kubanga mu lulimi Oluwarabu ebigambo byonna byonna bibako n'amannya we biyitibwa mu kusinziira we biba bizze mu mboozi. Kati ekigambo ekyo Muhammadun awo kyajja nga atfu bayanin, nga kyegatta oba nnyongereza oba kigattibwa ku kugattibwa okw'okunnyonnyola. Okunnyonnyola ki? Nabiyihi wa mustafahu, nabbi we n'oyo gwe yakola ki? Gwe yasukkulumya. Amakulu we bakubuuza ma mawqi'u lafzu Muhammadin, ekigambo Muhammadi kizze nga ki mu mboozi eyo mu lunyiri olusooka? Ogamba nga kizze atfu bayanin, kizze nga kiyongerezebwa ku kunnyonnyola. Amakulu kyongerezebwa ku mboozi eri ebadde emabega nga kinnyonnyola emboozi eri ebadde emabega. Oba ategereka? Kubanga emboozi ebadde emabega olunyiriri olwokubiri Sheikh yagamba nti alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyihi wa mustafahu, ala nabiyihi wa mustafahu, okusaasira kwa Allah kubeere ku nabbi we era oyo gwe yasukkulumya oba gwe yasitula. Kati twebuuza nabbi kyoyo n'ayongerezaako nti Muhammadi, kyova bayani kunnyonnyola. Oli asobola okwebuuza nti nabbi kyoyo Allah gwe yasukkulumya gwe yasitula imaamu gwasabira. Kati olunyiri olujja netandika n'ekigambo ekigamba nti Muhammadu, gwabadde amwebuuza ye Muhammadi, nekibeera nga ye atfu bayani, kwongerezebwako okwokunnyonnyola kiri ekibadde emabega. Ekyo kimu. Oba osobola okugamba au badalun minhuma, au badalun minhuma, oba ekigambo ekyo Muhammadu kizze nga kiri mu kifo ky'ebigambo biri ebibiri nabiyihi wa mustafahu byasooka okwogera mu lunyiriri olwokusatu.
kizenga badalu twagamba nti kyekintu ekijja nga kijja mu kifo kyekirala oba nga kibadde mu kifo kyekirala nekijja naye nga kibadde kiteekeddwa kubeera mu kifo kyekiri nekifuna ekifo ekirala naye ngaekifo kyakyo kyekiri ekyakoze eki ekyasoose oba munabitegeera bino naga Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi yali muyitirivu nnyo muyirimu zonna zonna neyiri mu lugatu al-arabiya yali muyitirivu kati badalu kyekintu badalu kwe kukyusa oba okujja no exchanginga kati ekigambo kino Muhammadu kizze nga kijja naye nga kyabadde kiteekeddwa kubeera mu bigambo biri ebiki ebibiri ebigambo byebiriwa ekigambo ekigamba nabiyihi wa Mustafa amakulu Imamu Sheikh Zakaria senga Imamu Ibn Jazari rahmatullahi alayhi yagamba nti alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin nagamba nti alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin matena majivuga Allah okusaasira n'emirembe kubeere ku Muhammadi kyandibadde agamba naye n'agamba nti yagamba nabiyi n'agamba nabbi we wa Mustafa oyo gwe yakola ki n'oyo gwe yasukulumya nabbi we era oyo gwe yakola ki gwe yasukulumya ekifo ky'okugamba Muhammadi ekifo ky'okuteekawo Muhammadi n'agamba nabiyihi wa Mustafa then oluvannyuma n'atuleetera Muhammadi okumutegeera tuvula ntugamba nti ekigambo Muhammadu ebeera badalu minhuma yani badalu min nabiyihi wa Mustafa kategerekesa bulungi saba Allah atuwa okubitegeera kubanga bya lughatu al-arabiyya olimi olwarabu sijjaga nti luzibu lwangu naye oba iteekeddwa okubanga oteekayo ebirowoozo okulutegeera tayib Imam Sheikh Zakaria al-Ansari n'agamba nti wa huwa alamun erinnya eryo Muhammadu alamun linnya alamu ye lafuzun kyebayita alamu huwa lafuzun utulika ala dhati kiba kigambo ekigambo ekyo nga kiteekebwa ku kintu okubeera nga tutegeera ekintu ekyo kyebayita alamu webakubuzanga ma huwa alalam ogati huwa lafuzun utulika ala dhati kyekigambo kyonna kyonna ekikozesebwa ku kintu netukimanya netukitegeera bwendeeta neŋŋamba nti kino ki simu kati bweŋŋamba nti bannaye essimu fenna ebirowoozo byaffe tuba tumanyi kitegeeza nti bategeeza simu eno ekwatibwa bweŋŋamba nti Qur'an fenna ebirowoozo byaffe bigenda kukibayita Qur'an kubanga ekyo alamu bweŋŋamba nti Muhammadi otegeeza nti bategeezaamu omuntu Muhammadi tosobola gamba Muhammadi oli ebirowoozo ne bigenda ku ndiga oba ku mbuzi era bategeeza nti linnya lituumibwa muntu kyebayita al-alam طيب nagamba nti wa huwa alamun manqulun ekigambo ekyo Muhammadu linnya ery'ekintu oba linnya lyetumanya nakyo omuntu naga nti manqulun naye lyajjibwa min ismi lmafuuli mu linnya lyakolebbwako omulimu Allah lyajjibwa mu linnya lyani lya mafuulu mafuulu yakoze eki yakolebbwako omulimu tayib olubereberye abawarabu ebiseera ebisinga oba ebiseera byonna byonna abawarabu tebatuumanga Muhammadi bifo nga nabbi sallama tannatuumibwa linnya eryo lya Muhammadi olubereberye abawarabu erinnya lya Muhammadi baali tebalina era wetwasoma taarikhi oba seera wembasirabidde Ibn Kathiri oba abatuwandikira seera bagamba nti olubereberye nga nabbi sallama tannabazaalibwa erinnya lya Muhammadi lyali terimanyikiddwa nnyo mu bawarabu okuleka abantu abatuumibwa erinnya eryo bali bana wemaserabidde mu riwaya ezimu nezigamba nti batini n'okusinga abana amakulu erinnya lya Muhammadi lyali terimanyikiddwa mu bawarabu so lyazijibwa mu kikolebbwako omulimu kubanga ekigambo bannaye Muhammadu kitegeeza atenderezebwa ennyo 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 Muhammadu kitegeeza atenderezebwa ayogerebwako asuutibwa ennyo 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 bagamba baffe tiwe tuba twogera ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam
okukakasa nti ye Muhammad oteekeddwa okubeera ng'omusaalira ng'omusuuta omwagala sallallahu alaihi wasallam. Kyekitumutumya Muhammadu ye muntu ayagalibwa. Tolaba nti erinnya eryo lyaggyibwa mu linnya erikolebwako omulimu, kuba tugamba nti omuntu ayagalibwa gwe tukozeeko omulimu, tumukozeeko omulimu ffe abakola omulimu gwe gw'okwagala oba okwogera. Kwani akolebwako omulimu ye Muhammadu, ekitegeeza ismul maf'ulu linnya lyakolebwako omulimu, ekitegeeza kubanga Muhammadu ye ismul maf'ul, wa amma al ismul fa'ilu Muhammidu yakola ki? Yakola hamdu, yatendereza ennyo Allah oba atendereza ennyo bamuyita Muhammidu bikasri al-mim. Amma Muhammadu bifathi al-mim aba akola ki? Ismul maf'ulu, aba atenderezebwa nga yayogerebwako ennyo. Imam nagamba nti al-mudha'afu lil-mubalagha, ekigambo ekyo Muhammadu kirimu shadda, kyandibadde Muhammadu naye tugamba Muhamma olaba mimu eyo ya shadda, nagamba nti lil-mubalagha kirimu shadda, kirimu okuggumira olw'ensonga Muhammad olw'obuyitirivu. Mubalaga kwe kuyitirira olw'obuyitirivu bw'okubeera nga atenderezebwa ayogerebwako nnyo, Muhammad ayogerebwako nnyo n'abeera nga ye Muhammadu erinnya liri mu shadda. Kategerekese yuqaalu nga bwe tugamba liman kathurat khisaaluhu alhamidatu, ng'omuntu yenna bw'abanga ayitirizza empisa ze nga nnungi ng'ebitendo bye byonna birungi, tugamba nti Muhammadu, tugamba nti yani Muhammadu, olw'ensonga nti ebitendo bye byonna empisa ze zonna nnungi, yayitirira obulungi. Kati bwe tuba tumuwaana nga tumwogerako tumutenda ebitendo bye birungi, tugamba nti Muhammadu, n'abeera nga ye Muhammadu akoze eki? Atenderezebwa. Oba ategereka? Waliwo akantu kamu faida. Lwaki mu Qur'ani ekitiibwa suratu Saffi Allah bwe yali ayogera mu aya eyo ng'agamba nti Isa, nabbi Isa alayhi salatu wassalam yagamba abantu be Banu Israila, oluvannyuma lwange wagenda kujjawo omubaka, wagenda kujjawo nabbi naye nga ismuhu Ahmad. Lwaki teyagamba Muhammadi? Yagamba ismuhu Ahmad. Osobola ogenda n'okifumiitirizaako lwaki yagamba Ahmad, naye okusinziira ku bamanyi baffe bagamba nti Allah yakozesa Ahmad oba Isa yagamba nti wajja kujja oluvannyuma lwange nabbi ng'ayitibwa Ahmadi n'atagamba Muhammad. Ahmadi ye muntu akola ki? Atendereza. Ahmadu yakola ki? Yatendereza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala, ng'atendereza nnyo Allah ayitibwa ani? Ahmad. Wabula Muhammadu ate yakola ki? Yatenderezebwa. Amanyi bagamba nti olw'ensonga nti Muhammad yali tannaba kubeera nga azze kuzaalibwa, era nga tetummanyiiko bitendo bye tuyinza kubeera nga tumutendereza naye, oba ntegereka, yali tannaba kubeera nga ajja ng'abantu tebannaba kubeerako naye kubeera nga bamutendereza. Kyovula ayitibwa Ahmadi ng'atendereza, mutendereza nnyo Allah. Naye bwe yamala okujja mu nsi ne tubeera nga tumutegeera, nga tusobola okutegeera ebikolwa bye ebirungi na biki byonna, n'abeera Muhammadu ng'atenderezebwa olw'ebikolwa bye byakoze ki? Byamaze okubeera nga akola. Wasammaahu Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi ta'ala agamba wasammaahu bihi, erinnya eryo erya Muhammadi lyamutuumibwa sallallahu alaihi wasallam, lyamutuumibwa jadduhu Abdul Muttallibi, jajjaawe Abdul Muttallibi fi sabi'i wiladatihi, mu lunaku olw'omusanvu ng'amaze okuzaalibwa. Tuvula kiba kirungi nnyo omanyi nagaa nti Sheikh Zakaria al-Ansari ekitabo kino bwe yali annyonnyola ekitontome mulimu ebintu bingi nnyo bye tujja okuyiga ebitakwatagana na tajwid, naye nga irimu yeetagisa okubeera nga tukola ki? Tugiyiga. Ng'ate ne tajwid naye tugenda muyiga kubanga ekitabo kino kiri ku tajwid, temwerabira. Agamba nti sammaahu bihi jadduhu, erinnya eryo Muhammadi jajjawe yali mutuuma Abdul Muttallibi, ayitibwa Abdul Muttallibi. Webakubuuzanga ani yatuuma nabbi sallallahu alaihi, ani yatuuma nabbi Muhammad erinnya lya Muhammadi, ogambanga nti jajjawe Abdul Muttallibi yali mutuuma ddi
fi sabi'i wiladatihi ngamaze okuweza wiiki mu lunaku olw'omusanvu okuva ku mazaalibwa ge sallallahu alayhi wasallam. Awo nno waliwo ekyokuyiga nti ekiri sunna kwe kubeera nga tutuuma omwana erinnya ng'amaze okuweza ennaku 7 ne tumukolera ne aqiiqa oba ntegerekesa. Naye ffe abaffe nno tubatuuma amannya nga tebannagenda na mu mbuto. Olina omuwulira nga nze Abu Ishaqa, Abu Ishaqa ng'omwana we yamutuuma dda Ishaqa naye nga tannawasana kuwasa nga tannawasana kuwasa nga omwana we yamutuuma Ishaqa. Si kibi, netugamba nti kibi, naye ng'ekyandibadde ekirungi kwongereza ki ekyandibadde ekirungi omwana amala kuweza linnya n'olyoka olibuulira abantu n'olimutuuma n'olibulya n'abantu nti omwana wange yani ye Ishaqa. Tayib, agamba nti yamutuuma erinnya Abdul Mutalibi mu lunaku olw'omusanvu oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Lwaki ye yali mutuuma n'agamba nti limauti abihi qablaha, olw'okubanga taata we yali yafadda limauti abihi qablaha, olw'ensonga nti taata wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam Abudala Abdullah yali yamala dda okufa, kubanga Nabbi tukimanyi bulungi yazaalibwa talina taata we nga yafa, oba ntegereka taata we yafa nga maama we akyali lubuto, maama wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam Amina. Tayib, kakati jjajjaawe n'akwata obuvunaanyizibwa obwo okubeera nga amutuuma ki erinnya. Era tufunamu wano ekyokuyiga nti ebiseera ebisinga omuntu atuuma erinnya ye taata. Omuntu atuuma erinnya yani ye taata. Musiraamu omutaata yatuuma erinnya kubanga n'ekika kyennyininyini gyagenda okubeera kyani kya taata. Kale maama naawe tetugamba nti maama tolina buvunaanyizibwa, osobola okuleeta ebirowoozo naye nga taata yabeera n'erinnya erisinga okubeera taata yatuuma abaana kubanga ebiseera ebisinga yamanya amannya amalungi eri abaana. Kati taata yatuuma erinnya naye taata teyaliiwo, jjajja n'akola ki? Abdul Mutalibi n'amutuuma erinnya eryo. Faqiila, kigambibwa faqiila lahu, kigambibwa nti yabuuzibwa ani Abdul Mutalibi yabuuzibwa lima sammaytahu Muhammadan, lwaki omwana oyo omutuumye Muhammadi walaysa min asma'i abaika, ate nga sirimu kumanya gabataata bo bajjajjaabo temwalimu Muhammadi, lwaki omutumye Muhammadi? Wala qawmika, wadde erinnya eryo okubeera mu bantu bo terimanyikiddwa mu kika ky'Abakuraishi, erinnya lya Muhammadi tetulimanyi, gw'olijjeewa kigendererwa ki omutumye erinnya eryo? Faqaal, kyabava abaddamu n'abagamba, ani abaddamu? Abdul Muttalib n'abagamba nti rajawtu, nayina essuubi, namutuuma Muhammadi olw'ensonga nti nayina essuubi ayuhmada, omwana oyo abeere nga atenderezebwa ayogerwako nnyo fi samaa'i mu ggulu wal ardi ne mu nsi, waqad haqqaqa, era Allah subhanahu wa ta'ala n'akituukiriza ne kibeera rajaahu, okusuubira kwe oba kye yali alina essuubi lye kye yayagala Allah n'akola ki? N'akituukiriza, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyasinza okubeera nga ayogerwako mu nsi ne mu ggulu, mu bantu bonna Allah tumuggyeko gwa Allah ate ali ku level ye, Allah tetumugeregeranya na kitonde. Wabula ebitonde byonna ekitonde ekyasinza okwogerwako ennyo n'okutenderezebwa ennyo ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bannaffe, osobola okubeera ng'oyingira obusiraamu nga shahada yo okomye ku ashhadu an la ilaha illa Allah nga toyongeddeko Muhammadi, oyongerako Muhammadur Rasulullah, kigeza Nabbi ne mu shahada mwali. Osobola okusaala eswala yo nebeera ntuufu nga toyogedde ku linnya lya Muhammadi nga tomusaalidde sallallahu alaihi wasallam mu tahiyatu. Tegeza nti buli woosaala oteekeddwa okumwogerako. Ye bannaye adhaani gyoyaziina, emizikiti gyonna we giba gyaziina, wegimala okwogera ashhadu an la ilaha illallah gizzaako ki? Ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Mu nsi yonna bawarabu, baddugavu, baki bonna bagamba Muhammada erinnya ne balyogera. Ayogerebwako nnyo, yakyasinza okwogerebwako nnyo. Kyova Allah mubimu ku byamu ebyengera yagamba nti warafa'na laka dhikrak. Allah, warafa'na laka dhikrak, twakulinnyisa ne tukuwa amadaala
olwokubanga tukwogerako Allah amwogerako ate namuwa n'okubeera nga abantu bamwongerako okuva sallallahu alaihi wasallam yajja mu bulamu buno obwensi bali yali ayogerwako nga tanaba nakujja mu bulamu obwensi sallallahu alaihi wasallam nayogerwako nga amaze okujja mu bulamu bwensi era nasigala nga ayogerwako nga amaze n'okuva mu bulamu obwensi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kategedde bulungi Muhammad wawono tubadde tunnyonnyola kigambo Muhammadi mu baiti tuli ku lunyiri lwaffe olwokusatu olugamba nti Muhammadun wa alihi wa sahbihi wa muqri'i lqur'ani ma muhibbihi. Naam, kati ekigambo Muhammad tukimaze okukitegeera kivaawa kijja kitya okutumibwa Muhammadi na buli kimu ekikwatagana ku Muhammad tumaze okukitegeera. Tugenze ku kigambo yagamba nti Muhammadun wa alihi. Kati imamu n'agamba nti wa ala alihi. Amakulu ekigambo wa alihi yali ategeeza wa ala alihi okusaasira kwa Allah kubeere eri nabbi we oyo gwe yasukkulumya Muhammadi ne wa alihi bimaana wa ala ne ku bantu be alihi n'abantu be wahum n'abatubulira abantu ba nabbi be baliwa. Imaamu n'agamba nti wahum beebo mu'minu abakkiriza bani Hashim okuva mu kika ky'aba bani Hashim wa bani al-Muttalibi ne mu kika ky'aba bani al-Muttalibi abakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bava mu kika ky'aba banu Hashimi ne banu al-Muttalibi be bayitibwa ba ali nabbi sallallahu alaihi wasallam be bantu ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ala al-asah. Makulu waliwo ebigambo ebirala waliwo ebigambo ebirala alihi abantu ba nabbi be baliwa waliwo ebigambo ebirala ebitali ku kino kyaleese naye yagambye nti ekigambo ekisinga okubeera ekituufu ba ali abantu b'ennyumba ya nabbi sallallahu alaihi wasallam oba abantu ba nabbi sallallahu alaihi wasallam be abamukkiriza mu babanu Hashim mu bantu ba Hashimi ne babanu al-Muttalibi ne mu babanu al-Muttalibi baana ba Hashimi mu baana ba Hashimi ne mu baana ba Abdul Muttalibi abakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam betuyita alihi nga Ali ibn Abi Talib n'abalala ridwanullahi ta'ala alaihim. Tayib, kati Imam Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi n'agamba nti wa asluhu Allah musajja yali musajja munywevu nnyo mu lulimi oluwarabu ashegeni yali musajja muyivu nnyo mu lulimi oluwarabu. Kati atunnyonnyola n'agamba nti wa ali kati atuleetera ensibuko y'ekigambo alihi kiva mu ki n'agamba nti wa asluhu ekigambo ali kiva mu kigambo ahlu kitegeeza abantu bannannyini bannannyini famire ye mwe muva ekigambo ali kijja kitya agamba nti litasghirihi ala uhairi wano ojja kwetaaga akapeeni n'obwongo okubeera nga buli sharp otherwise wano katugeze mu irimu sorfu tugeze mu irimu yaki ya sorfu wano wenkulekera stepu mba nkulese agamba nti ekigambo ali kiva mu kigambo ensibuko yakyo eri ahli lwaki litasghirihi olw'ensonga nti tulina qaida mu irimu ya sorfu bw'oba oyagala okumanya ensibuko y'ekigambo kyonna ekigambo ekyo soka okifuule saghiri soka okitoniye kyetuyita tasghiri soka okiteeke mu foomu ey'obutono mu Luwarabu muwaliwo kyebayita tasghiri likalimat ebigambo ng'osobola okukola ki oba lasima amannyo osobola okubeera nga ogakola ki ebigambo ng'osobola okubeera nga obitoniya. Kati agamba nti ekigambo ahlu oba ekigambo ali kiva mu ensibuko yakyo eri ahlu litasghirihi ala uhairi nga kiva mu kigambo oba mu butini bw'ekigambo uhairi bwe tutoniya ekigambo ahali bwe tuba twagala bagamba nti isghir twagala otutonyiiza ekigambo ahali ogamba kiba uhairi nga bwe tunagamba nti ekigambo rajulu twagala okifuula esaghiri kisaghare ogamba rujailu ubaidu kiva mu abid ubaidu oba abdu ubaidu ekitegeera ekiba abdu noga ubaidu
rujailu ila ghairi dhalik. Kati ebigambo byonna osobola okubeera nga obitoniya kyetuyita tasghiri obategeera. Kati agamba nti ekigambo ali kiva mu kigambo ahli. Ahli ekyo nga obutonyiwuufu bwakyo mu kukitoniya kyali uhairi yensibuko yakyo. Nagamba ekigambo uhairi ekyo qubilatil ha'u hamza. Kati tutandike tugenda kutematema ekigambo uhairi. Tugenda kutematema ekigambo ahali ne uhairi. Katemeteme uhairi. Al-ha'u agamba nti qubilatil ha'u hamza. Tekee ebirowoozo. Ha'u yafuuka hamza. Olaba ekigambo ahlu. Mulimu hamza ha'u ne lam. Sibe kiri ahlu. Kati ha'u eno ha'u yaskun. Yali ya ha'u tuli ku asulu yakyo esibuko yakyo. Kati eyo ha'u yavaawo ne bagijjawo ne bagifuula hamza. Kyagamba nti qubilatil ha'u. Ha'u yakyusibwa nefuka hamza. Nekibeera kitya alu. Kuba hamza already ha'u yali yaskun. Kibeera alu. Ekyali ahlu ha'u bagijjawo bataddewo hamza. Nekibeera alu. Obantegereka? Taib. Bwe tumala okufuuka ekigambo ekyo alu, ali oba alu, bwe kimala okufuuka ali, ne tuddira alifu eyo oba ne tuddira hamza eyo ne tugifuula alifu. Kuba hamza bbiri bwe zibeera mu kigambo kimu kibeera kikalubo kwogera. Kizibu ogamba ali ne tugamba ali. Ekitegeeza nti ekigambo ahli oba ekigambo ali bannannyini oba abantu mwe muva ahlu. Asulu yakyo eri ahlu. Baddira ha'u ne bagifuula hamza olw'ensonga ziva mu bufulumiro bwemu. Zonna ziva mu ddookoli. Ha'u ne hamza ziva wamu. Kati ne baddira ha'u ne bagifuula hamza eya sukunu. Then ne bajjawo hamza eya sukunu ne bagifuula alifu kubanga hamza zaali zimaze okubeera nga ziri bbiri mu kigambo kimu nga kikaluba. Ekifo ky'okugamba alu ne tugamba ali ne tuwanvuya buwanvuya ali. Kategerese bulungi. Taib. Waqiila naye waliwo enjogera endala egambibwa nti aslul kalimatu ali. Ensibuko y'ekigambo ali kyali awali. Abantu abakulya okulu ku lusegere ennyo abasookerwako. Ng'era ekigambo awali ensibuko yakyo oba tasghiri yakyo wetukizza mu butono ne tukitoniya ensibuko yakyo kiri uwairu. Awalu tasghiruhu uwairu oba uwairi. Qubilatil waawu twaddira waawu eri mu kigambo awa. Olaba awa ne tugifuula alifa ne tugifuulamu alifu nuga awa ne tugamba ekyali badde awa waawu ne tugijjawo ne tugifuulamu alifu ne tugamba litaharrukuha olw'ensonga nti alifu eyo oba waawu eyo yaki yampeerezi wanfitahi ma qablaha ate mabega gaayo waliyo ki fatha alifu enyukuta ya waawu mu kigambo awala. Lwaki tugikyusa ne tugifuulamu alifu? Waliwo qaida egamba ate qaida era eri mu sarfu, eri mu ya sarfu mu abasoma sarfu qaida egamba abasoma sarfu qaida egamba senga asiŋŋaana ekigambo senga asiŋŋaana waawu nga ya fatiha ng'emabega gaayo waliyo fatiha waawu eyo ngifuulamu alifu ya aslul kalima. Nga wonalaba ekigambo qaala ensibuko y'ekigambo qaala kyali ki? qawala. Aslul kalimatu qaala qawala ala wazni fa'ala. Era kyekimu qaida era egamba singa gisiŋŋaana nga yaa'u ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo fatiha ngifuulamu era alifu. Ng'ekigambo baa'a asulu yakyo baya'a. Asulu yakyo baya'a ya twagijjawo ne tugifunamu alifu.
kati ekimu ne wano awala asulu yakyo ekigambo ekyo asulu yakyo oba ali asulu yakyo eri awala eyo kaida emanyikiddwa bulungi asulu yakyo eri ki ensibuko yakyo kiri awala ne tugamba ali olwa kaida eri kyofula Imam Shatibi rahmatullahi alayhi mu kitabo kyekiyitibwa Hirzul Amani wa Wajha Tahani manzumatu Shatibiya yagamba fa ibdaluhu min hamzin ha'un asluha wa qad qala ba'd an-nas min wawin ubdila ya salam olaba mu manzumatu Shatibiya Imam Shatibi yagamba fa ibdaluhu min hamzin ha'un asluha wa qad qala ba'd an-nas min wawin ubdila ngawe tubadde wetunyonyodde ngawe tubinyonyodde tetujja kuberanga tukiddamu ekyo tayib kitegerekesa bulungi kakati mu bufunzo bw'ekika ekyawago ekigambo ali kiva mu nsibuko za mirundi ebiri either kiva mu kigambo ahali tulabye bulungi kitya oba kiva mu kigambo awali era tulabye bulungi butya tayib Imam nagamba nti wala yusta'mal ekigambo ali tetukikozesa illa fil ashrafi okuleka tukikozesa mu bifo nga byakitiibwa buli muntu wagamba ali kiba kitegeeza nti ekigambo ekyo akireese nga wakikozesezza abantu baabo aboogerako birungi oba bannannyini abo bayogerako ali nga bakozi ba birungi asobola okugamba nti ali lkhairi bantu baki ba birungi amakulu ekigambo ali tekireetebwa okuleka nga twogera kuki ku birungi byerere nagamba nti bikhilafi ahli obutafaanagana ahli ekigambo ahli kyate nsobola okukikozesa mu bulungi oba mu bubi nsobola okugamba nti ahlul bid'a bannannyini bid'a ba ahlul bid'a bannannyini ki bid'a naye sikkirizibwa gamba ali lbid'a bannannyini bid'a nenkozesa ali ali kikozesebwa mu birungi